nga ina passion abasajja nga abo tubeetaaga abasobola okuva ne bagamba ng'etegeeza kale kitalo nnyo ekyokufiirwa omuntu nemanyi nti mugenda kujja mu bungi okumuziika muveeyo mwena tumulage tulage family solidarity tulage nti abadde agassa eggwanga era nebaza nnyo wensanze ttiimu y'abagagga bano nga bali mu kudisikasinga ku ngeri gye bayinza omuwerekeramu abayimbi bonna bali wano bonna bali wano Meyanga kitalo nnyo munnange kitalo nnyo nyola kamaanyi okuviirwa omusajja abadde agassa eggwanga Kampala tufiiriddwa nnyo. Amawulire gano gakusanze wagwe nga meeya okumanya nti munnaffe atuvudde ku maaso? Amawulire gansanze Arua nabadde ngenze kuziikirako Nubian Lee taata we yafudde nabadde ngenze okuziika era twakomyeyo nga twanguwa omuswadi tufulina akabenje naye nga ekyadde kitwapya kukomawo okulaba nti ate twenyigire era mu mbeera eno. Olowooza industry ya entertainment ne Uganda at large esubiddwa muntu kyenkana kimuntu kikaaki? Esubiddwa omuntu abadde talya nguzi, omuntu atendese ndowooza ebitundu nga 5 ku 100 ku bannakatemba, omuntu abadde ekyokulabirako. Yes, ate ayogera amazima amatuufu abadde si mutiitiizi ye muntu abadde asala ogw'ensonga. Yes, nga talina kutyamu n'akatono era tugenda okusuba omusajja abadde mumanyi towaddeyo omuntu mumanyi ng'oyo ate abuulira ne gavumenti ekituufu. Yes, teyalya ntama abadde teyalya ntama kale nno tukoseddwa nnyo ng'eggwanga. Obadde omumanyiko wona personal level kakyako? Yes, badde mumanyiko yaliko ku radio emu ndowooza omulundi gwange okusooka ogenda ku radio omulundi okusooka ogenda ku radio eya hosting yali akola ku Dream era nemba nga twayogeranga ku nguzi nali mu mwaka gwa 2023 yali akutte program ey'ebyobufuzi Dream era amazima twasobola okuba nti tulwanyisa enguzi ffenna. Kasooke tukuleko maliriza tweyanza nnyo tufiiriddwa omusajja abadde straight abadde aterya ntama era Uganda egenda mufiirwa nnyo abasajja nga bano twetaaga okujja kuvaayo yavayo ennaku ezo n'ayogera ku ngeri ebintu gye bita era nabasiibulidde awo nasisobola kubanga naliko nga tutera okutuula wano ne Alex ne tutuula abadde alina ebirowoozo ebiri out of the ordinary kwegamba ebirowoozo nga alina kyayagala omanyi omuntu omugezi nga alina kyayagala kikule especially mu industry yaffe ya art nga kimuliko nnyo nga akyagala so oluusi nga nzija wano ne tujja ne tutuulako awo mu ka compound ne tunyumya so kinkoze bubi nnyo. Of course bano be bantu naffe nange nze maze emyaka 4 nga ndi mu industry naye ate era bano ate twabasangamu Alex mukulu be bakitaffe era mu kintu kino so n'olwekyo kitukubye nnyo kitukubidde ddala naye ate era njagala okwebaza meeya okutulaga omutima omulungi najja n'alaba munne kubanga meeya ye muntu naye alemera ku nsonga ne Alex bwate bwabadde so balina kye babadde bafaanaganya mu mbeera zaabwe. Memory ki gy'ogenda okusigala nga olina ku mugenzi? Okuba nti alemera ku nsonga ffe twabeeranga mu drama ng'obanga aproducinga ne tumugamba nti naye lwaki tetwandikoze bwe tuti n'agamba nti ng'alina ye kyalaba n'akiremerako n'agamba nti ekyo kyenjagala kino kyenjagala kwegamba ng'alemera ku nsonga kye mumanyiko naye ate era nga oluusi ate we tubeera mu mbeera zaffe eza bulijjo ng'ate era musanyufu nnyo
abantu balowooza nti ali very serious naye alina embeera ze era light hearted moments ze yabeerangamu nga tusanyuka nga tuli basanyufu nga you know making merry all the time. So okumanya ali alemera ku nsonga mujja kubuuza Dr. Serwadda ku impact yampita ku impact lunaku lumu netuwakana fena netuwakana gundi radio nekwata omuliro kubanga fena twali bampaka okakkanya nga radio evudde bagijeeko olw'empakazi ate nga nange ndina empaka kwegamba netugira radio nevaako banziza buzi luvannyuma kwegamba abadde musajja nga waba ayagala ekintu kye tosobola kumukyusa tufiiriddwa